الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وجعل الزوجين الذكر والأنثى خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة ثم خلق العلقة مضغة فالعلقة عظاما فكسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين إمام القائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء والفاضلات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأله سبحانه وتعالى يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. واجتب الله سبحانه وتعالى تند تزبوا نعم تند مجفو أقتل مبكين ديفبنا tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala hatujule mulamu obwensi nga tuli mbaddu abasiimiddwa gyali omwoyo gwange nejjammwe njiramira kimu kutya Allah jalla wa ala era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe bingi byetusobya nkya n'eggulu innahu tawwabur rahim. baganda bange ne bannyinaza ababitiibwa abalungi olwaleero biizinillah njagadde tutunuulireko ku mutwe ogugamba nti man ahaqqu bihadanati as-sabi man ahaqqu bihadanati as-sabi muntu ki ayina obuvunaanyizibwa agwanidde okubeera nti alabirira omwana. Muntu kyagwanidde okulabirira omwana. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن امرأة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطن له وعاء وثدي له سقاء وحجر له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. محدث eyo yensomye waggulu jagaddemu ekigambo eky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma lw'omukyala ono okuba nti yatwala shakawa ye eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti omwami wange yampa ttalaka naye ate ayagala kunzijjako omwana wange. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namugamba nti anti ahaqqu bihi gwe agwanidde okubeera n'omwana oyo ma lam tankihi ebbanga ly'onaamala nga tonnaba kubeera nti ofumbirwa. Mu bimu ku bye tujja ku bigambo ebyo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama
من الأحكام مزمك النملة والآداب المتعلقة بهذا الحديث zetu yinzo okubeera anti zikwatagana ne hadith eno okubeera anti awalan Ibn Qudama rahimahullah yagamba mu kitabu kye kitibwa al-Mughni naga nti kafalatu tifli okulabirira omwana wajibatun kyabwateeka li'annahu olw'ensonga yahliku bitarkihi fayajibu hifdhuhu anil hilak yagamba nti olw'okuba nti omwana singa abatalabiriddwa kyekimu ku kimuleetera okubeera nti afa oba avaawo kama yajibu al-infaqu alayhi nga bwe kikakata okubeera nti omuntu kikakatako okubeera nti omuwa obuyambi nabwe kito kikakata okubeera nti omwana oyo alabirirwa eri omuntu aba ali supposed okubeera nti amulabirira era nga be bakadde ababiri awalan era mu nsonga yemu nti yataallaqu biha haqqu likarabatihi abantu abagwanidde okubeera nti balabirira omwana ono abantu ab'okulusegererwe be bayina obuvunaanyizibwa okubeera nti balabirira omwana oyo olw'ensonga nti mulimu kye bayita wilaya ala tifli mulimu kye bayita kyokubeera nti omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mwana abantu abateekeddwa okubeera nti be basookerwako okubeera n'obuvunaanyizibwa be bantu ab'okulusegererwe ekyokubiri mu hadithi eno yennyini tulaba nti anna almar'ata omukyala ahaqqu bihadanati awladiha yali supposed yagwanidde okulabirira abaana be maadamu sigharan jagadde bigawo bino bitegereke bulungi tuleme kubigatika nti maadamu sigharan duna tamyiz ebbanga lyebamalanga abaana bano bakyali baana bato nga tebannaba kubeera nti bayawula kye bayita tamyiz omwana okutuuka mu myaka egy'okwawula kitandikira ku myaka hawaali emyaka nga 7 kati emyaka egikka wansi w'egyo omukyala yali supposed yalina obuvunaanyizibwa okubeera nti atwala omwana oyo singa waba wazzeewo okwawukana wakati w'abafumbo ababiri era embeera eyo yennyini Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ne bassuhaba abalala yembeera gye baalamulirangako era waliwo qissa eva Qasim bin Muhammad rahimahullah qala agamba nti kanat inda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mura'at Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yalina omukyala min al-ansar okuva mu ansari be bantu abayaniriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam abantu bo Madina agamba nti fawaladat lahu Asim ibn Umar namuzalira omwana gwe bayita Asim mutabani wa Umar thumma innahu faraqaha oluvannyuma ne baawukana fajaa Umar radiyallahu anhu Quba Umar ibn al-Khattab najja ku masjidi bayita masjidi Quba ibn Madina fawajada ibnata Asiman yal'abu bi fina'i al-masjid nasanga mutabani we Asim ngali mu kuzannya mu lujja lw'omuzikiti nabeera nti yamukwata fa akhadha namukwata namusa ku nsolo ne batambula ne bagenda namusa maaso ge ngamukutte bayina yadayhi namuteka ku nsolo ne bagenda aba atambula agenda fadrakatu hujadda tukulam jajjawo omwana mukyala jajjawo mukyala omwana ono yani mama wa yali mukyala wa Umar ono namusanga فنزعته إياه حتى أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه ناتandika okubeera nti baka yagana okutuuka Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu batu Abu Bakar Siddiq faqala Umar naagamba nti ibni ono mwana wange faqalat almar'a n'omukyala naye ng'agamba nti ono mwana wange faqala Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu khalli baynaha wa baynahu qala fama raja'ahu Umar radiyallahu anhu al-kalam Abubakar Siddiq nalamula aga nti mwana mulekere omukyalo ono
Omar ibn Khattab tiyakola ki teya zayo kigambo ekyo وهذه القصة يعني مشهور وينتلقاه أهل العلم بالقبول. المهم nti omwana singa abatanakula aba astahakka oba omuntu aba muyinako obuvunanyizibwa mu mbeera ani asigala n'omwana sigamba nti omusajja togenda wa buyambi wabula okusigala n'omwana omukyala yali suppose okusigala n'omwana ebbanga lyamala ng'omukyala otanafumbirwa nga n'omwana ono akyali mwana muto. Ekyokubiri Ibn Munzir yagamba nti wa ajma'u omanyi beegatta ala anna zawjaini singa abakyala abafumba ababiri idha iftaraqa singa baba baawukanye naam walahuma waladun tiflun nga balina omwana omuto anna al-umma ahaqqu bihi maama w'omwana ono yaba alina okugenda n'omwana ono bima lam tankih ebbanga lyamala nga tannaba kufumbirwa omukyala yalina okubeera nti agenda n'omwana. Era wa ajma'u ala an la haqqa lil ummi era ne beegatta okuba nti omaama w'omwana talina lukusa ku mwana kubeera naye idha tazawwaja singa omwakyalo yaba afumbiddwa omukyala bwafumbirwa banga bamuwasizza talina buvunanyizibwa kuki omwana abadda ku saidi ya abagenda wa kitaawe nabeera nti ava mikono gya maama we. Naye waliwo embeera kama dhakarahu Ibn Qayyim al-Jawziyya fi Zad al-Ma'ad. Ibn Qayyim yogera mu kitabo ekitibwa Zad al-Ma'ad n'agamba nti wal wilayatu ala tifli obuvunanyizibwa ku mwana omuntu alina obuvunanyizibwa ku mwana nawaani bulimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka nawun waliwo omuteeko yuqaddamu fihi al-ab waliwo omuteeko yuqaddam fihi al-ab nga tukulembeza taata ala al-ummi ku maama w'omwana naam nga tukulembeza taata ku maama wa hiya wilayatul mali bye bintu ebirimu ensimbi bye bintu ekyetaagisa okuwaayo ku mwana wa nikah n'okubeera nti omwana afumbirwa oba omwana okuba nti omwana aba agenda kufumbirwa wilaya yonna obuvunanyizibwa n'wakubadde nti omwana wo omukuzizza n'wakubadde nti oba kitaawo yagenda yabula naye bwe kituuka ku mwana omuwala okufumbirwa omukyala talinaawo lukusa lwonna okubeera nti alabirira omwana agaba omwana oyo. Nabwe kitu mu bintu ebikwatagana ne ssente kibeera mimbaabi omukyala baba yagadde n'alabira omwana we naye ng'obuvunanyizibwa bwonna buli ku musajja yaba alina okubeera nti alabirira omwana. Nagamba nti wanawun waliwo n'omuteeko tuqaddamu fihi al-um ng'amaama w'omwana ng'akulembezebwa mu nsonga eyo ala al-abi ku taata. Ekyokulabirako naga nti wilayatu al-hadana obuvunanyizibwa okubeera nti omuzadde alabirira omwana waridaa'i n'okuyonsa. Kati naga nti waquddima kullu min al-abawayn fima ju'ila lahu min dhalika litamami al-maslahati al-walad. Era okulembeza kuno tukulembeza nga nti taata yakulembera mu kino oba maama yakulembera mu kino oba tukulembeza watu ne gundi ekyo kigendererwamu okuba nti twagala maslaha bulungi bwa mwana ono okubeera nti akula bulungi mu mbeera ye y'emaaso. Mu mbeera ye ey'omumaaso kyova olaba nti lamma kana nisaa araf bitarbiya olw'okuba nti min al asl kimanyiddwa nti abakyala be balungi ennyo mu kulabirira abaana wayinkana fi zamanina hadha n'olw'okuba nti kyannaku mu mulembe gwaffe guno nti ate abakyala subhanallah tatajjab nti omukyala yazaala omwana n'amusula mu ttooyi, omukyala yazaala omwana n'amwokya engalo, omukyala yabonereza omwana wahakadha n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. So nga abakyala bamanyiddwa okuba nti omwana singa aba alina omukyala aba agenda kubeera mu mbeera ennungi olw'emitima gyabwe emigonvu, olw'emitima gyabwe emisaasizi, olw'emitima gyabwe egirumirirwa ekitali oluusi ku basajja. Naye kyannaku nti olwaleero ku mulembe guno osanga omukyala n'akola ekintu omwana ne weewuunya noga nti ono mukyala baamuzaala ate nga hakika waliwo abantu abakyala nga n'okubanga mwana wuwe abange kamu bameka abakyala abazaala abaana nga tebagala kuyonsa baana baabwe. Bameka abakyala gosanga akuba omwana ne weebuzeebuza nti oyo maama ne wakakasa nti oyo maama we ddala
kati kichi tutegeeza nti obu asulu kama obubumbo okimanyiddwa nti omukyala yalabirira omuki yalina obuvunaanyizibwa obunene yalumirirwa yamanyiddwa okubeera nti alabirira omwana era yasobola okumugumiikiriza omwana yasobola okumulumirirwa n'ebirala fahuna tuqaddamu al-umm kati mu mbeera ezifaanagana bwe zityo maama akulembezebwa n'akulembezebwa ku taata nabwe kityo era bwe kyatuka ku mbeera ey'okubeera nti amaslaha g'omwana ebirungi ebidde eri omwana naam nga bolaba okusoma nga bolaba okola biki ebintu ebyenjawulo wano yuqaddamu al-ab taata akulembezebwa olw'ensonga nti ebintu ebirimu ssente ebiseera ebisinga bitera okukaluubirira abakyala so ate ku basajja asobola bulungi okuweerera omwana we oluusi nti omukyala oluusi tafaayo asobola okukwata amathala omwana tugeze wa musiraamu n'amutwala mu bibiina by'abalokole oluusi okumuweerera yalooza nti kyakola kirungi naye n'amutwala saate taata asobola okulaba mu mbeera ey'enjawulo ye n'agamba nti omwana wange tagenda mu mbeera ezifaanana bwe zityo kati ebyo byonna byonna obusiraamu bitunuulira ne bulaba nti ate bwe kituuka ku mbeera efaanaganako bwetyo omusajja yali sapozi okubeera nti agenda n'omwana lidhalika kivala nti omwana bw'akula addizibwa kitaawe agendebwa kitaawe kubanga taata we yalina yasingako mu mbeera eyo okubeera nti atwala omwana we singa omwana aba atuuse mu mbeera ey'okwawula myaka 7, 8, 9 n'ebirala nakubadde nti yajuuzu kaman era kikkirizibwa atakayir nga bwe tujja okulaba biidhinillah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri nti idha balaga sabi singa omwana akula n'atuuka mu sinnu tamyiz emyaka egy'okwawula wa huwa ghaliban ebiseera ebisinga ma yakunu fi sinni sabi'a omwana okutuuka mu myaka 7 oyo omwana aba atuuse mu mbeera ey'okwawula aba ayawula nti kino kirungi kino kikyamu bwe kiti wahakadha hadithi eva kwa Abi Hurayra radiyallahu anhu agamba nti inna mura'ata ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam omukyala yajeri nabbi sallallahu alaihi wasallam faqalat namugamba tifidaka abi wa ummi inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni na'am wa qad nafa'ani wa saqani min bi'r abi aynaba min bi'r abi aynaba faja'a zawjuha wa qala من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت omukyala wajjeeri omubaka sallallahu alaihi wasallam namugaa nti omwami wange ayagala kubeera nti anzijjako omwana wange ate ng'omwana nnyamba omwana nkimira ku mazzi omwana nkolera ebyenjawulo wahakadha n'agamba nti omukyala taata omwana bwe yajja baba omukyala ono namugamba nti mayi yukhasimuni fi ibni ani angamba ku mwana wange mathala omwana wange tekyetaagisa olaba nga tewaliwo nikash naam faqala mbaka sallallahu alaihi wasallam namugamba n'agamba omwana ya ghulam owange mulenzi gwe hadha abuk ono taatawo nono maamawo fakhudh biyadi ayyihima shi'd genda kubonna londako ku bombi gwoyagala kitegeeza ki nti omwana kad yukhayyar asobola okumusobola wabanga obwongo we buli ng'olaba omwana asobola okwawula kikkirizibwa omwana okumwa ne yeeronderako omugaa nti oyagala genda waani oyagala genda wa singa abazadde baba balemeddwa okukkaanya kyalaga omwana mwetaaga omwana tava ku nsimuta ne taataaga omwana wange mwagala fahuna alwalad yukhayyar omwana wa ddembe okwesalirawo nabeera nti alondako gwaba yagadde fa akhadha biyadi ummi agamba hadith egamba nti fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi agamba nti omwana n'akwata ku mukono gwa maama we nabeera nti maama yagenda n'omwana oyo ekyo nno kikkirizibwa tekirina mutawaana gonna okubeera nti omwana bamuwa omukisa okubeera nti yeesalirawo bisharuti singa omwana aba ategeera naye omwana asobola okubeera nga tategeera ekyokubiri nti omwana asobola okubeera nti yani mu bufunze waliwo obulombolombo bubiri ishtarata baadhi ahli alilm basawa obulombolombo bubiri litakhyir omwana okubeera nti omwana tumuwa olukusa yeeronderewo Ibn Qudama rahimahullah agamba mu kitabu kitibwa Mughni agamba nti wa innama yukhayyaru al-ghulamu bi shartain
omwana tumukkiriza okubeera nti yeeronderako ku bazadde gwayagala okugenda naye maama oba taata bisharutaini ku bulombolombo bubiri ahaduhuma akasooka an yakuna jamia min ahli alhadana okubeera nti abazadde bombi maama ne taata bali mu bantu abalina obuvunaanyizibwa mu kulabirira omwana ono. Naam, fa in kana ahaduhuma min ghairi ahli alhadana singa twesanga omu mulagajjavu nga tasobola kulabirira mwana kana kalmaadumi abanga ataliiwo wa yuayyanu al-akhar ne tugenda n'omuntu omulala n'omu mathalu tugeze osobola okusanga omusajja ng'omusajja talina buvunaanyizibwa ng'abaana asobola okubaleka mu muzigo n'atambula n'agenda ne babeera awo. Hadha la yastahiqu wujudihi ka'adamihi oyo tagwanira kubeera taganibwa kuweebwa mwana era okubeerawo okwo kulinga obutabaawo. Wala aksi sahihi osobola okusanga omukyala nga mukyala yazaala omwana naye nga talina buvunaanyizibwa bwonna. Omwana osobola okumusanga okuva ku makya nga afaanana nga bw'afaanagana nga tamufaako, omwana atambula nga bw'ayagala, omwana tasoma n'ebirala, talina buvunaanyizibwa omukyala. Mathala na wano omukyala okubeerawo kwe kubanga okutaliiwo tukwata omwana ne tumuwa omusajja singa aba yalina obuvunaanyizibwa obusobola okulabirira omwana. Wahakadha tutunulira embeera efaanaganako bwetyo. Akalombolombo akokubiri alla yakuna al-ghulamu ma'tuha in kana ma'tuha kana 'inda al-ummi wa lam yukhayyar لأن معطوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا لذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعطوه بعدم بلوغه بعد بلوغه. مثل ما نسبله كبيرا ومانا يعني تتجيرا تياولاو mwana aliawo kaba tasobola omusajja tasobola kubeera naye wano omwana tumutwalira mu hukumu ey'omwana omuto tumutwalira mu hukumu ey'omwana omuto era aba alina kubeera nti asigala na maama we. Tumutwalira mu hukumu y'omwana omuto aba agenda mu mbeera ey'omwana omuto singa omwana tasobola kubeera nti mathala w'abaana abazaalibwa nga tategeera bulungi olw'abaana abazaalibwa nga balina oluusi embeera etayenjawulo ng'omusajja tasobola kugigumiikiriza tasobola abeera nayo wahakatha n'ebirala wano tuba tudda kusaidia mukyala omwana abadda kusaidia mukyala la hajatan tewali bwetaavu okubeera nti agenda kusaidia omusajja olw'ensonga nti ono abanga aba mu hukumu ey'omwana omuto. Ekyokubiri hadithi etulaga nti suqutu hadanati almar'a binnikahi hadithi etulaga nti omukyala kasita abeera nti afumbiddwa wana eby'omwana biba biwedde omwana aba akwatibwa n'abeera nti atwalibwa omusajja olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi yatulabye hadisi albab tulabye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyala namugamba nti anti ahaqqu bihi ma lam tankihi goli supposed goli n'obuvunaanyizibwa okubeera nti twala omwana ono ebbanga lyomala nga tonnaba kubeera nti ofumbirwa. Nga tekitegeeza nti omukyala bw'afumbirwa mwawukanye n'ebbaawo n'ofuna omusajja omulala n'afumbirwa kwata omwana obeere nti omutwala ew'omusajja oba mu famire ya b'omusajja bebamulinako obuvunaanyizibwa. Naye ekyo tukitunulira era mu mbeera ey'enjawulo tetumala gabeera nti tutwala olw'ensonga nti omwana asobola okubeera nga fine omukyala agenda kufumbirwa naye tugenda okutunawo etteeka omwana nga omwana wagenda okubeera nga ate wabi nnyo n'okusinga omukyala okubeera nti agenda naye mu bufumbo. Kati mbaka sallallahu alaihi wasallam yagaana kintu nti mutulaka n'abeera nti yakigaana nti omwana omukyala kasita afumbirwa labudda kyatteeka alina okubeera nti azaayo omwana sahihi singa gyaba atwala omwana nga omwana asobola okubeera mu mbeera ennungi naye asobola okubeera nti omwana oyo agenda kumutwala naye nga wagenda okubeera nga wabi fahuna nanzur tulaba nti wana mafsada gabeera mangi nnyo eri omwana okusinga wanaabeera n'ennyina wahakadha bwe kiba nga si walungi omukyala newakubadde agenda kufumbirwa akkirizibwa okubeera nti agenda n'omwana oyo n'abeera naye mu bufumbo singa kibeera nti kisoboka okusinga okubeera nti asuula omwana oba amuteeka mu bifo watali buvunaanyizibwa bulungi omwana watasobola kubeera nti alabirirwa. Ekyokubiri nti singa omwana ono atuuka okubeera nti tugambye nti omwana bw'atuuka fi sinni tamyiz mu myaka egy'okweyawulira ne tubeera nti tumuwa olukusa yukhayyir abeere nti yeeronderako ku bazadde gwagenda naye naye ne kibeera nti omwana yani alonda ma yuhsinu tarbiyatihi
nalonda ku side mchala omwana tugeza ayinza okubeera nti agenze no mwana ne mama we nenga mama we tasobola kumulabirira oba alonze ko agende ne tata we nenga tata we tasobola kumulabirira okiraba ekyo kulabirako qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim agamba anti sami'tu shaykhana yawlida sekawe aitwa ibn taymiyah rahimahumullah agamba anti yaqul agamba nti tanaza abawani sabiya abakadde babiri bakayanira omwana ainda baadhi al-hukam ngabali wa mulamuzi omu fakhayyarahu bainahuma omwana ono nabeera nti bamwa chance abeera nti yeronderako fakhtara abaha nabeera nti yalonda tata we nagenda ne tata we yegwe yayagala faqalat lahu ummu babati banayo kana mama omwana nagamba salhu li ayi shay'in yakhtaru abahu nasaba naga nti mbadde nsaba omwana we mubuuze lwaki asazeewo okgenda na kitaawe fasaalahu omulamuzi namubuuza faqala ummi tab'athni kullu yawmin likutabi walfaqih yadribuni wa abi yatrukuni lil'ab ma'a as-sibyani faqada bihi lil ummi qala anti ahaqqu bihi omwana bamubuuza naga nti anze mambo embeera ne mama ansindike okusoma atenga jansindizo okusoma bankuba kibooko ate tata yewe embere wa tata andeka nenzanya n'abaana sisina kyenkola omukyala ne basala bagamba nti mama omwana yalina okubeera nti atwala omwana oyo kati kyakulabirako nti omukyala kyebayita okubeera nti omuntu alina obuvunaanyizibwa okulabirira omwana si kuba nti omwana tambonereza si kuba nti omwana la wabula omwana okuba nti kwe kubeera nti omuntu awo omwana ebyo byagwanidde okuba nti afuna ebigenda okumugasa mu maaso so si kumuleka n'abeera awo n'akola byayagala ne bagamba nti ono yagwanidde nga bulaba omukyalo ono tiyali afaayo okubeera nti asomesa omwana we ate omwana nga ye si byaliko ne abeera nti omwana bamuleke wa mama we olw'ensonga nti mama we ye yali awula okubeera nti alabirira omwana ono nabwe kityo singa omwana abalese omu ku bazadde babiri nga yali supposed yalina obuvunaanyizibwa okubeera nti amulabirira olw'empaka omwana ono addayo n'abeera nti bamuzza ewooyo asobola okubeera nti amulabirira maliriza naki maliriza n'ensonga bbiri ensonga esooka nti maama w'omwana omuto maama omwana omuto abeera mu kifo kya mama ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-khalatu bimanzilati al-ummi omukyala maama wo muto yani muganda wa maama wo bimanzilati al-ummi abanga ali mu kifo kya mama okitegeeza nti asobola singa tugeze maama we taliiwo nga waliwo maama wo muto ono yadda mu kifo kya maama wono mwana mzalira ddala wahakaza point yokubiri ishtarata ahlul ilm abamanyi bassawo obulombolombo ku muntu ayina okubeera nti alabirira omwana obulombolombo bungi naye kubomu bwe tujja okujjayo nga bubiri busatu biidhnillah subhanahu wa ta'ala akasooka kwe kubeera nti ittifaquhuma fi ddin nti abantu bano bombi babiri bateekeddwa okubeera nga bonna basiraamu fala hadanata lilkafir ala muslimin liwajhain omuntu omukafiri takkirizibwa kubeera nti alabira omwana ono olw'ensonga zino bbiri ekyo nno kijja ddi nti omuntu bangi olwaleero balina abakyala nga si basiraamu nga ate olusi babazaddemu n'abaana tine batuka ne baawukana n'oleka omwana wo n'agenda n'omukyala nga si mukafiri oba n'oleka omusajja n'agenda n'omwana nga omusajja si musiraamu la singa embeera eno ewaka n'owakubadde nti si ntuufu ne tujja twesanga nti olina omukyala wo si musiraamu naye ne mutuuka okubeera nti mwawukana kyatteeka okubeera nti ku bazadde babiri omusiraamu omwana gy'agenda hadha bittifaq kyatteeka omukyala alina okugenda olw'ensonga olw'embeera zino bbiri esooka anna alhadin harison olw'okuba nti omuntu ono alabirira omwana abeera ayagala nnyo okulabirira omwana ono ku ddiini ye omwana akule nga ali ku ddiini ye ekyokubiri era ayagala nnyo okubeera nti
ayansha alayhi wa yatarabbi alayhi kugamba mwana akulire ku mbeera z'omuntu ono olaba ne bwe kiba nti oluusi basiraamu nga mwawukanye oyawukanye ne mukyala wo mwenna muli basiraamu atutta omwana ono ebiseera bisinga okukisinga nnyo okubeera mu bakyala nti omukyala ayagala nnyo omwana ono akulenga kagamba tayagala na kumanya ku bya kitaawe wahadha yukhalifu tabi'at al-insan yukhalifu tabi'at al-insan tekyawukana mu bubumba bw'omuntu ekisoboka mustahil abadan tokimayirako nnyo na budde okuba nti omwana ono yagala omulakkane abeerawo nti talowooza na ku kitaawe tekisoboka wakadhalika al-aks kyekimu ne ku taata nti omuyomba mwawukanye n'omukyala tosobola kukutula mwana ono ku maama we abada tekisoboka tomala na budde bwo tekisoboka so kati ebimu ku bigaaniso omubeera nti omuntu omukafiri tatwala mwana olw'ensonga nti omuntu alabirira omwana aba ayagala nnyo akulire ku mbeera ze aba ayagala nnyo akulire ku ddiini ye kati ekyo kyennyini kati yughayir kisoboka okuleeta ensonga kisobola okumujja ku fitra obubumbwa bwe Allah subhanahu wa ta'ala yamutondebwako obwokuba nti kullu mawludi yuladu ala alfitra buli mwana yenna azaalibwa ku bubumbwa bwa busiraamu kati singa agenda n'omuntu omukafiri aba agenda kukyusa obubumbwa bwe ogezeeko okwagala okumuzza omwana ono nga tokyasobola alwajhu thani embeera ey'okubiri lwaki nti abazadde bateekeddwa okubeera nti bwe baba nga si basiraamu bombi alina kugenda wa musiraamu lwaki ensonga y'okubiri nti Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala qata'a almuwalatu baina almuslimina walkuffar Allah yakutulawo enkolagana wakati waffe n'abantu abatali basiraamu Allah yagikutulawo waja'ala almuslimina ba'dhum awliya ba'd Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nti yatufuula nti ffe abasiraamu tubeera n'abasiraamu bannaffe wal kuffaru ba'dhum min ba'd n'abakaafu nabo babeera waabwe walhadana min aqwa asbab almuwalat atokulabirira yemu ku nsonga ezisinga okubeera ennene ez'amaanyi omuntu okubeera n'obuvunaanyizibwa ku mwana ate nga obuvunaanyizibwa buno n'enkolagana ku mwana ono Allah yennyini gye yakutulawo baina alfariqain ate nga yakutulawo wakati waffe n'abatali bakaafe katoddidde omwana ono omwana w'omusiraamu omuwadde omuntu atali musiraamu ate nga Allah yakutulawo enkolagana yaffe nabo hadha yukhalifu la shakka kikyawukana kyovalaba nti olw'embeera ezo bbiri omwana ateekeddwa okubeera nti agenda ku sayidi ey'obusiraamu kitegeeza nti bwekiba nti omuntu omu omukyala si musiraamu tokkiriza kugenda mukyala oyo kugenda na mwana wo oba n'abaana bo ensonga y'okubiri ku bulombolombo akokubiri alla takuna almar'a mutazawwija nti omukyala ateekeddwa okubeera si mufumbo okugenda n'omwana wo amma osobola okubeera nti omukyala mwawukanye oba oluusi olw'okuba nti omuzudde nti abadde alina omusajja omulala n'agenda eri bbaawe takkirizibwa kubeera nti agenda n'omwana ng'ekyo twakiraba edda mu maaso mu hadisi zetulaba ekyokusatu al-aqilun fala hadanata lilmajnun omukyala ateekeddwa okubeera nti oba omusajja atwala omwana ateekeddwa okubeera nti ayina amagezi tosobola kuddira muntu mulalu n'omuwa omwana tosobola kuddira muntu muto n'omuwa omwana olw'okubanga nti abo bennyini betwogeddeko omulalu oba omwana omuto bennyini beetaaga muntu ate ayina kumulabirira kati ate bw'omuwa ow'okulabirira hata ekyo ogaribu kiba kyewuunyisa so kakati omwana singa tutuuka okubeera nti mwawukanye nembeera nti munoonya akaani atwala omwana muteekeddwa okutunira obulombolombo obwo buteekeddwa okubeera nti temugwa mu nsobi ey'emukwezo nsaba Alwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atugasa n'ebigambo ebyo ebitonotono atusinkanye mu maaso ge nga mulimu guno tugusanga ku mizaani z'emirimu gyaffe emirungi innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi nsuubira nti oba oliawo Allah ajja tugasa n'ebigambo ebitonotono olwaleero insha Allah wiiki eddako tujja kubeera nga tweyongera okulaba ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'okubeera nti tulabirira abaana baffe n'okubakuza mu nkuza ennungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.